Shifah nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry aibine birungi rwenda kulukume kuwadde rwenda olobulabo bwakumukumu bwotona surprise ekisooka wantege okay abalungi abatulaba era bwe tukyali mu Valentine's Day. Tushali mu Valentine's Day, we are still spreading love. For bubaka nga bamututuma bwetubwetika tubutwala bwepaba. Nenga nyonge bajjukiza abakyala mwebale nnyo kubanga kino ekintu mwakijanjawazi. N'abaami mwenna nga buli gy'oli olowoozezza n'oyiya n'ogamba kaswiti, akamuli, kano, akagoye, akagatto, kanika, ka night dress. No kayizo omwagalwawo. God bless you. Thank you so much. Webale kulowooza ku muntu wo. Twazedda tuyingidde eno munda twatambudde dda tubadde tuwese from Busega tuwese katono nnyo tuyingire eno munda. Tuwese surprise eri omwami oba mwana mulenzi oba baby wa mubimanyi abakyala obugambo obwo obulungi bwemuyita abaami. Tulese surprise eri omwami ayitibwa Emma. Era nga surprise eno evudde wa mwana muwala Joan. Nga naye yagambye Shifah siina nnyo bambi. Naffe abatalina nnyo tukolera nti ye. Munnange ne tunaatutikka ekimuli kino ekirungi kiina chocolate, kiina ssente, kiina ne roses ennungi ennyo. N'agamba munnange nkitwalire sweetheart wange sirabise mu buntu ndi ku mulimu boss wange leero munnange gwenviirayo off bicu bikwatagane twerabe kigenda kuba late but musooke muntu usizeyo obubaka. N'agamba Shifah munnange bw'obanga ffenna otukolera nga bwe mbanzize I just have that flower. Take it. Kwanza this is even enough. Olwabamu fe abatafunye wadde ke banoze mu nnimiro. This is just enough. Naye nga tugenda kukkirira we mutulabye nga we tuzze twatuuse dda tugenda kukkirira awo mangu nnyo katono awo okusinze twanoonyereza n'endagiro we batulaze ne okubuuza kwe tubuuza nga omwami Emma abeera down there. Yes, naye nga sinneeyongerayo munzikirize mukwano guno omukisa gwammwe mwenna bannayagala dde okugenda e Canada. Weegomba okugenda ke Canada oba obeera mu Canada obeera oba America ensi yonna gy'osinziddemu mukwano. Nyongero bajjukiza nti be bayita aba African Descent Ontario awo mu Toronto e Canada. Mukwano bategese the Annual African Summit 2024 eno yo eri mu kutubunya obufoofofo etwetaaza mikwano kwegamba batutegekedde ekivvulu omukolo giyite show eyakabi ennyo Annual African Descent Summit 2024 egenda kubaamu abayimbi bangi nnyo ab'enjawulo abayina ebitone bingi nnyo eby'enjawulo bangi kwegamba bagenda kubanga bettanira mu kintu kino mukwano. Era nga venue tuli awo ku Toronto Pavilion 190 Railside Road North York on M3A 1A3 Canada mukwano. Nyongera okujjukiza nti event yaffe negenda kubeerawo mu mwezi gwa July nga 17 mpaka nga 2 nga twetala bwetazi tusireyinga nga tuconnectinga. We are going to connect era nga mugenda kubamu aba performers ab'enjawulo from Africa. Techiri Uganda yoka but from Africa different countries. Okuva 17 mpaka nga 2024 mu July omwaka guno. Ntiddamu omwaka guno tugenda kuba masireyingo mu kuconnectinga. Give me a number tukwatagane anti tuconnectinga tugenda kunyumirwa vibe ku vibe naye nga mukwano obasanga ku namba +1437 332 5563 namba weri awo ku screen naawe kyogamba togiraba gikope bulungi obakoneko bagambe I would love to be part of the event. What can I do? What do I have to go through? What are the requirements? Kiki kye neetaaga weeyogerako nti nze ndi munsi bweti njagala kubeera mu event obanze sijjanga ku Canada nkola nti byonna they are ready to serve you. Bayina boogera bulungi bayaniriza buli muntu naye nga mbajjukiza already nga muli Canada oba n'abali bonna wonna okuyingira nno sente
sente ntono nnyo ate mmwe abagenda okukeera be bayise alebad tickets abo ordinary ya $5 bwegati VIP $10 naye gwe manyi bakuwerako ku VIP ebiba ku mmeezayo nkugambye bacontactinge mukwano omanye ekisinga kaawo tuli eyo ne bavinka bajja n'omegadi agenda bali mu America ajje wali munanga atuba omuziki n'abalala bangi nnyo nanga ate Shifah ngenda kubaayo mbeere nga nkola ki nga tubaweereza awo wennyini kwolwo olunaku nkugambye mu mwezi gwa July. So that means you have to start now. Kati wolabidde akalango dduka misindeko pake namba contact them obeere nga ate munnange okyenyigiramu bwe kityo neeyongeddeyo kajambo ompaka ebiri. Thank you. Alright, bwentyo nzikirira okugenda eri omwagalwa w'omwana wattu simulwiseeyo munnange ekimuli kyakifune akifune mu budde bwe baatulagiriridde mutte musukka budde bwe buti mungoberere tutambule tutuukeyo mutusabire bigende bulungi asanyuke agisiime kwegamba mbaagala nnyo tweyongereyo. Wakyali wala gye tukiri down, but I'm going to use my flat sandals because bangambye akaserengeto nti emmotoka tekkirira n'endowooza kamuzannyo naye bambi it is a serious one. I'm requesting bankanyugireko ku gundi ezo. I will need flats. Nayo kiriridde mu siripa. Kaserengeto pure. Juni yagwe yakoze okuketta nzirawo here abeeno abeeno gye baliko ssebo kale mbadde nkwagalako nsaba kunzigulirawo wabadde waggule naye maama nsaba kujja kukubuuzaako njogerako ne mwami Emma gye baliko ssebo kale kize nnoze Hope Shifah omu bw'ati munnange ndi wano kuleetera surprise. Yes, nyina omwagalwawo yatutumye eri gy'oli n'atugamba tuderivalinga ekimuli kino kyolaba kinyiridde kiti okiraba n'agamba nti munnange valentine eno gwe valentine we lwakuba munnange oli mu kusaaga oba byogera bituufu ng'otera okundaba nga nsaaga kuba muneyondazo mmanyi gwe gy'otera okundaba otera okundaba nga ndi mu byakusaaga oba mba mu bituufu. Happy Valentine's Day. Olimba. Of course olimba kubanze sisubirayo omuntu agenda munnange omwagalwawo your fiance your girlfriend nze sirina mwagalo ekitegeeza kwesibako eyatutumye tolinayo okuba kwagala singa mbadde nnyina singa nagenze ddala kuba leero Valentine of course singa nagenze ddala naye kati ndi waka tuyinza oba naffe tulina butambudde nabo nga bayiina naye munnange ne bajja
ate ng'ayagala bambi bwe tuba tukikwasa era ng'otera okundaba oŋŋambye omumanyi tukikwasa bulungi ne tukwata kavidiyo ke naakulaba ng'osanyuse gwe muzira we akulowoozaako gwe hiro we Sirinayo muntu yenna gwe ngenda kukkiriza kibuni nga simumanyi kivuddewa sisobola akwagala nno nnyo omuli ku mutima bebiwo Shifah gwaleetedde ekirabo yes nze akuleetedde ekirabo nga ntandika nti nze kale nze akoze delivery okimayo obwedda ndi wano omutima guŋŋamba waliwo ekyogenda okulaba Shifah kati walaka gwandeetedde ekirabo bulijjo nange enkulaba nedda nze akireese era Shifah wendi tondaba nkulaba wendi naye natumiddwa someone invested in you nedda omuntu yataddemu sente bebiwo omwagalwawo bebi ki oyina bameka kale yaliwa bebi ki gwe yaliwa g'osuubira nkugambye sirina mwagalwa ndi singo ate sinoonya neba boy child kati muli awo mwegaana bwegaanyi baana singa mbadde nnyina omuntu singa twagezedde okucakala kuba obuzannyo bwange bwakucakala ate obudde buyinza oba tebunnatuuka obucakala kofe yatugambye make sure ssaawa 10 ng'ekirabo kimutuuseeko ekimuli n'agamba simanyi kawayini kikanywa oba kakunywa kyo ba juice tulekeko wano sente sokombuulire ani bebiwo manti bamuyitaani your wife to be who nkube essimu gikube kuba nkibaite taliyo taliyo neba boy child balenda si boy child girl child ng'agenda ate kubonaabona nnyo bannange bamuyitaani nze mbuli abamuyitaani anti kati nze muna essimu zessimu kumanyire mukazi nomanyi kyonyirira nnyo n'okusinga ku tv onzija ate kumulamu awo balikusiima enewe bakiŋŋamba thank you okusinga ku tv mba ntya olwo nzija kumulamu kati nanti olwo nkulaba bulijjo ndaba ku tv naye kale kati ate leero kisusse bususi sikuliimu banaiba bonna bafaani bange baabo mujebaleko happy valentine kati munnange omwagalwawo nva ku byange okumpaana we bale kusiima kale tukole bwe tuti ngamba nti gwandeetedde ekirabo soka okikwate nako bulungi onyume sigenda n'ekirabo sigenda kikkiriza nga simanyi gye kivudde kakwate mu bukwasi just nedda ekirabo kyokka bambi kikyo from your loved one njagadde okikwate bulungi bwe bati mu vidiyo onyume okitegeera mu vidiyo onyume bulungi nnyo okitegeera Shifah ekirabo okuva ewa bebi omanyi mulimu ebintu ebyewuunyisa nze siifunangako surprise bweti bambi sigifunangako sirigifuna okujjako evuddewo ye gwagireese mukyalawo eyankontakiti nga yaŋŋamba she's your girlfriend oba tumuyite fiance anti muneewana ekampala olumu tetubyawula girlfriend bamugatta mu fiance ate mu ki but akale ebyo byebyo ye byebiti bye mwali ebyo bino tubiveeko ebyekimuli kubanga mbadde nkyakuwaana kubanga sirinayo mwagalwa of course onoonya naye leero ekitegeeza onoonya ekiki omuntu nga ggwe teweewuunya bulijjo nkulaba ku tv nga ngaasinga nfuna omukisa sobola nange kati ozze mukama akindeetedde naku valentine lwaki sikigamba eki nti nno nkuba eyo tutuuseeyo tutya eyo tutuuseeyo tutya olabika obadde eyo nawe n'ogamba kantwale ekirabo ewa emi tutuuseeyo tutya eyo we tutuuse kati twandikomyewo nnyo kukuteeba omwagalwa awantu tewali nze ate nkulimbe bwe tuba emboozi etabuse kankube essimu kubanga olimba mukubire kankube essimu munnaayo tomuteebye gwe tolina mukazi tomukubira kati lwaki omukubira nga gwe wooli ate nze anti neetisse leero valentine ebintu bitambule butambuzi muteeke ku ssimu omukazi wa nti akuwulira by'oyogera nazze kwali tewali singa abaddewo
singa abaddewo kamukubire ekiki bansonyiwe sitomera bintu by'abandi okimanyi halo tewali halo gyebaleko mukwano kale njogerako naani ddiya Namukyala Joan. Do you know Joan? No. Mbu Joan tebakumanyi omwami gwe tuzzeeko ye agamba ali single talina mukazi. Kantuubye. Talina mukazi. Mbu talina mukazi ali single. Agambye talina mukazi mbu ali single. Ali tasuubira surprise era singa alina omukazi yandibadde yatambuddemu nadda bingi bambi yogerako n'omukyalo. Joan. Wangu. Joan kyoba nnyabo. Nalinza banga limaze nafungala na mtumanyi. Sikumanyi munnange Joan kingamba gy'obeera gwani amala. Bajwani inabameka anti mugenda ne mwesiriwaza bajwani inabameka. Kati ate oyomba ki? Nze sikumanyi. Ande bajwani inabameka. Joan ki? Toyina linnya ddala. Paulo ine ekikyamu. Sebo katonda nasame mukuwoya ulira Joan ki? Bajoani bangi eryo linnya lyaki eryo linnya lya ddiini kati mbulire lyekika. Bwana yogera lyekika ng'omujjo. Nga mumanya. Awutegeeza n'abajoani bangi. Oyagala simumanyi Joan sigenda kukkiriza. Joan sigenda kukkiriza kirabo ky'omukwano kuba sikumanyi. Era nande sakkiriza bakikuwe. Kyokka ye yeesekera nno bulungi nnyo talina na ttabu. Lwaki? Joan? Shifah masonyiwa mulalo. Wabatamanyi Joan ki? Kitegeeza bajoani alina bangi. Kati esereba singa ne Sandra akuleetedde surprise. Kitegeeza naye wandimbuuza Sandra ki? Anti wuliriza. Agamanya gaba gaddiidi. Gwe abakazi oba kati bamanyi. Kati siŋŋamba nti nze nakawunde. Oba okitegedde? Ate oyogedde lyange. Siŋŋamba nti nze nakawunde. Nze nakawombe nange nakawunde mulala. Nakawumbe. Okitegeera? Awo ngamba kale awo gundi ono naye kati kati oyogera eryange lye sinagamba n'otamanya linnya kati lwaki nze njayanira Joan gwe simanyi ate nga gw'oli wano? Ate nzaani nze bantumye nze bantumye bambi yantisse obubaka. No simumanyi sigenda kukkiriza bintu bye simanyi gye bivudde ebyaddala. Kati gwakuba mu maaso g'ogenda naye tannankwanako just abadde awa compliments. Tannankwanako Mukama Katonda. Wamma wankwanyeeko. Sigenda mujjako munaaye boosi wange. Ono boosi wange. Boosi wate ye yakuleetera yakodde. Ye yantumya nti yaba mukama wange mu buddo. Joan nze sikumanyi. Kale naawe weebale naye sikumanyi mukwano. Oine olumya? Siri bukulumya naye. Omuntu aveeri. Kuno okulumya bakuyita Promax. Ekiki? Joan va ku simu yaffe tunyumye. Gwe yiyo naani? Joan. Va ku simu tunyumye byaffe. Nze sikumanyi. Oganye okwogera erinnya ly'ekika. Kale tonvumira ki? Tonvuma munnange kuba sikumanyi sikutegedde. Ndi mukulya mmere yange munnange Shifah. Yes. Lwaki omukoze bw'oti? Oyinamu ebyakunyiziza naye. Muggyeko. Sinaze kyemwagaza kuba simu. Ngenda kuddamu wamma kkubire.
Ono alemeddeko mbu takumanyi. Mulwadde wa mutwe. Omutwe gwe mulwadde. Wakomye ddi omulaba? Nakirabye wa wiiki bbiri zawedde mabega. Omuntu gwe mwadde naye 2 weeks ago tomumanyi? Simumanyi. Simanyi gwe wayita Joan. Yakoleko na surprise. Bamwe wanakumula ebiwandiika amasimu oluusi nga simukwata kubanga ngambadde njagala surprise esooke ejje Valentine esooke muwe ebirabo. Kati huyo atakumanyi. Joan. Omanyi ebisajja tebitegeera oba kikati kyanyedde biki. Joan tonneesibaako munnange sikumanyi. Anti ekyo kiraga kwesiba ku muntu. Nze sikumanyi ate ompeereza ebirabo. Toba tewasoma totegeera. Omuntu gwe wabadde naye lwaki kati okikoze ekyo? Mugyeko nze nyina binjala okugamba. Njala kutwalako awo. No. No, omusajja alina kateebu. Shifo y'omufere agenda kukubako essimu. Joan wakwata ebimuli bya Joan nze sibyagala. Ndi serious by the way. Lwakuba nze mwanyizeemu oba? Nedda. Mwayombyemu? Aneesibako yo. Lwaki omulumya? Joan simumanyi ayagala kunneesibako naye nze simwagala. Ensonga lwaki ndi wano munsanze wano waka mirembe gyange. Toyina mukazi gw'oyagala? Sirina naye noonya. Onoonya? Basinkana abantu basinkana zekataara bujja kubeera lumu kisange ogeza n'obikula ekibwakyo n'onjasamira. Wambe omukyalo omunyiziza omuntu abadde akuplaningidde Valentine. Kibi nnyo okwesiba ku muntu badde okimanyi. Anti ye tabadde takimanyi nti akwesibako kubanga mugenda ne mulimba abantu. Nze Joan simumanyi era okuva ne leero Joan bw'oba olina gy'onsanga eyo neesonyiwa. Omusajja asobola kubeera singa ebyagenda yasama ate toba abagamba bamakazi bamalaya naye kati ono malaya asajja obegamba otamba oli singa oli musibu. Ndowooza owulira omuntu avuma n'ovuma ebigambo bwe nze sobola kukuvuma wano kati naye singa ate anti tomuvuma naye oli muhatinga what you're doing is hurting. Oli mu making a crazy yayogera ebingi nga goli awo oli mukakamu. Mujjeeko. Shifah mujjeeko. Ngenda kuddamu kkubire. Omusajja tegukumanyira ate tegukusiriwalira kugukataara tegulina mutwaito nagufere. Tyawulira ebbuba. Bana weguli vaawa. Ndowooza owulira. Lwaki omukoze bw'oti? Ayina bye yakunyizizza. Waliwo ebitagenda bulungi. Abawala okimanyi beesiba ku bantu. Abawala omuwala asobola okwesibako gwe nga tomanyi nga ye akufa. Naye nga gwe tomanyi. Kyogamba akwesibako. Bwe kiringa nga ate nze simumanyi. Agambye yabeddeko naawe. Naye bannange kati mwotandise kakodyo katwegaana baboyi. Buli budde muyiyayo obukodyo obupya. Nze kugambe simumanyi. Kati mwetendese Valentine nti ekirabo kyonna bwe kijja ngenda beegaana bwegaanyi. Singa mbadde mumanyi. Osanga nandikikiriza kuba kirungi. Naye nze sikkiriza muntu oyinza okukigira nga yataddemu obuntu kitegese ekyo oba wayiriza ebintu byonna byeneetikanza abyetegekera. She gave me money. Badde bakireetedde nze. Njagala nkikuwe nga nze nkikutonedde. Ne mugamba omusajja anyiiza ate n'akosesa lebyanaga. Akunyiiza n'amutima mulungi. Era bodda mu kulwana n'ono okusobola okumala obudde n'amaanyi go. Mbadde nsaba. Kati gw'okimpa gwe yakiguzi. Anti kati bakimpadde kati njikiriza kati nyala kikuwa. Kati ng'okimpa ngani? Lero si Valentine. Kati ng'okimpa gwe w'okimpa Valentine. Lero si Valentine. Era Valentine. Kamuli bwe kati. Munaku ya munno gwe mwe tuli mu kusekera. Munaku ki? Abo bayayi naawe. Ekiki? Abo bayayi. Netudde mu buntu ssebo. Mwami Emma. Omukyalo wetu omumanyi bya ddala? Simumanyi. Naye mukama
naye mannange abakubeera wano yandigudde mu bulago ndyose ne simujja naye yandigugudde mu bulago n'akuga okakasa tomumanyi n'akuga ntunula mu maaso booti simumanyi era singa yazze oba osanga oba oyinayo abalala kale bootya n'ogamba koosalewo mumwegaana bambi kati gwe osobola ogaana ekirabo bwekiti ng'omukwagalwa we yakikwadde gw'omanyi to obulungi protect yourself osanga oyinayo abalala botayagala kufiirwa nedda bambi kkiriza nkikuwe nange sinza kukkiriza ndi serious bulijjo njagala like mubamu omuntu gw'olaba nogaa singa mukama katonda amumpa owulira nga Joan wuliriza owulira n'ogamba mukama singa katonda ampa Joan oyo opulabayo njagala nkutonera ekiro ekimuli ku valentine ya leero yadde bakimpadde simanyi gye kivudde kati nze njagala nkikuwe mu mutima mulungi kwegamba ebyange mbiyisa mbwangu nkugambe n'okugamba nti nonkuba nkukuba nze atazze namuggo ngena nkuba bantu like you are beautiful kati waliwo omusajja asobola okugamba okutuuka mu maaso n'atagamba nti nakwagala ne kati ono tumukole tutya ekiki nedda njagala kikuwa ate kinene nno ekiki bino bye mutandise kwekaza Promax si kwekaza omukazi omwegaanyi kyokka wate oli ku naye lwaki obuliriza abakazi muwoleza nnyo abakazi bannammwe ndi mukugamba bira leero valentine ozanyidde ku mutima gwe in fact singa okikkiriza leero tugende tuspendingeko somewhere tu kati ng'obadde awo bwedda walinze oba ng'oga yena gw'otomera okuyise kutomera like yenna gwengwira nedda goloza nze ataagala genda kucakalako nze sikyakala mukwano kati nze uno nsiibye enkola bwe nva ku ggwe nkyalina okukola ewalala nasobola okikkiriza nyina ekirabo kimu of course nkizza wannyini kyo ngenda kikwata nedda nga nze nkikuwadde era ogenda kimpa ngenda kikuggyako nkizza ewannyini kyeyakintise mpozi nga ŋŋambye nkikulekere maybe nedda nze njala bannange tomanyi kyenkugamba sibitegeera sikuwulira ndaba emimwagyo gyenyeenya giyina kyekyogera emimwagyo giri mu kwenyeenya giti giringa egiyina kyegyogera naye sibitegeera ate sikuwulira naddala bw'otuuka mu ebyo mbuno kunzi ndaba kale like it's as if you're saying something. Yes, kyeŋŋamba what are you saying? Onkuba so nkwagala since when? bulijjo sikulaba ku TV ate bwondaba nekitegeeza ki kati mukama akumpadde ku valentine kwennyini kati lwaki basigamba nkuleetedde surprise from your woman oyo simumanyi kati biri tubiveeko chapter tugigaddewo nkugambe nti nonkuyagala kati omuntu agoyingewo kiriza tugende out no sisobola lwaki tekisoboka yo someone is man oli musajja w'abandi manyi ojja genda webakonojja kuya mukazi w'essimu omugayi nsonyiwa nti banguddeko manyi kati abo ffe tomulidde nga mugoba nze simumanyi namumanyi oyo anneesibako kiriza kyenkugamba tutandikire wano nze bampita Emmy gwe nkumanyi gwe hip Shifah nani nakawunde oyakamulala nakawunde nedda gwe nze binsobedde tebikusobera kiriza ndi serious nkuwa kino ekirabo tokizaayo nokiddiza nnyini kyo someoneismane gomanyi sente zeyataddemu nze yantaddemu ssente okujja wano ebyaddala kale kiriza kyenkugamba tuli ku kamera ngenda biteekayo I know you know ngenda kulaga sheeno nkimanyi era ndi nange mukugamba abantu bakirabe nange baani abo biteerayo kati omanyi ki bwe mba nnyina omwami ate nze omwami gwa kati gwe kusalawo okwo okkiriza oba ogaane ekiki ndisi tuddemu tukubireko ku Joan okumugambe eki omwagalizeeyo akayimba ki k'omuweereza Joan ze sina kyengenda mumugamba kati omuwabo bakaki sina gomanyi omukazi wali abasajja abayinvestinga mu bakazi ssente nga tebafunye this
kituufu bangi abasajja abakazi bamanyi nti abasajja be balina otuwa abakazi bamu tebamanyi nti no tulina okuzzaayo eri abasajja many of them the majority abasajja they've not got anything ku Valentine and you're here making jokes and fun. Sikola jokes by the way nze wakuba njogera nseka naye mba serious nze njogera nseka naye kati kiri serious kyowayogedde okuva bwe twazi ekiri serious kyenjagala njagala nkugamba ebigambo bino kwagala nnyo as my fan thank you n'abakyalo balabye bonna babaddeawo nga bagamba Shifah wuuyo mbadde nga nkulaba kati leero Valentine lunaku lw'abaagalana njagala kutuusa obubaka bwange ate tuli baagalana myana kati tutandike kiki tutandike tondaba ekyo omuntu tasiibula n'ava wano ngenda kusiibula lwaki kati munaayibwootyo bweyonoonye show yange yonna munno client wange buli kimu omuvuluze buvuluzi mbadde nsaba tuteekemu wano obuvaazi teekemu wano goza nsobola okulaba ng'ovuluga mukazi munnange naye mba nandibadde wakwagala kankubuuza ekibuuzo Shifah gw'osobola okukkiriza ebintu gy'otamanyi gye bibuuzo omukazi oli mwegaana weekaza see it in your eyes mbolooza lw'okuba otandise ebyokunkwanoza naatya okukutunula mu maaso sorry I will not bino ebyabawala bambi aŋŋambye mukwano nkutunula mu maaso bwe nti omukazi omumanyi oli mwegaana simumanyi nkutunuulira bwe nti mu maaso go sebo layira simumanyi singa mbadde mumanyi ebirabo birungi nandibitutte kati banaye yakola ki okumukola kino ky'omukozi okusinziira nti simumanyi ate ampadde ebirabo kati nze nyala bikuba sijja bitwala but ngenda byetikka back to kati proposal yange ogiganye of course njiganye it's a no oli mukumenya mutima ku Valentine nno omusajja munnakatemba siri munnakatemba mutima kigwe singa nsoba n'ebiwoowolo nandibimenye byonna buli kimu n'ebibumba n'ebimenya kiriza kati olinyize nedda oli kuzannyira bambi ku mwana w'abandi kati tukole tutya biri nno kuli toŋŋamba ye tonkubira ssimu mbu Shifah tobiteekayo I'm going to post that video gwedda mu katemba yes abikiriza no byamunyini byo nedda kamukubire bwakkiriza mbikulekere nambikulekere kamukubira biveeko ebyoli biveeko naawe naleba neemujooga kati lwaki oŋŋaana nze gwe toliiko kikugaanisa nedda mbuuza kwegamba kati ku bino byendabye gwe tomanyi ate gwenyinza okutwitinga obulala ekiki nga nze first born w'abakyalo oba nze last non-treating obulala kuki hallo Joan omwami wuuno tumaliriza njogeddemu naye mpaka kumaliriza mugamba ebigambo bye ebisembayo kati omwana kyaŋŋamba mugamba ki Joan happy Valentine's Day yongerako nti my love beera bulungi yongerako nti happy Valentine's Day my love ekigambo obugambo tekirina kyekikujjako kuba sisiga nti omuwadde n'ebirabo sina Joan mulekerawo okwesiba ku bantu mukwano mulekerawo okwesiba ku bantu ekirabo nkikole ntya kale tweyongeddeyo munaye kati ondese nazze naawe sinazzeeko naawe be nazze nabo mbamanyi I didn't come with you wandikiriza byenkugamba of course no sina lwa kamera ne bweba teriiko it's a no yes anti mumanyi bino mbwe girls no is a big yes but no when I say no it's anyway kasitanze nfunye omukisa nenjogerako naawe nenkugamba ekindi ku mutima kituddeko ddi omaze kundaba wanne kituula ku mutima bulijjo nkula gwangambye erinnya lyo erinnya lyange balimanyi ani atalimanyi bali abakyala bagambye Shifah bowulidde bali eri bonna gwe abagenzi abagambye kolaboti kigenda okirowoozeeko sirina byakulowoozaako nakawombe waabwe nve wano wabula bambi tusanzeeyo gwe kwekaza Pro Max
Kyokka yenna alikize talina na buzibu bwonna. Ebintu byange obigaanye. Ebiriwo ebintu byo. Mbadde manyi nti byompadde. N'ekimulo ekigaanye. Mbadde manyi nti ebintu byompadde. Neze genda kusigala nkukubira kasimu ogenda kampa. Akasimu ki? Genda kusigala nkukubira ko nkugambe bintu ki? Tinkuyagala nnyo. Singa fani ku mutima. Ku mutima. Naye Mukama Katonda no. Mwise eno oba tonnagivaamu. Togamba nti byonna wabiraba n'obimalayo. Ndako ne tugenda ne kutala ko out. Nazze naawe. Twabaddeko ne program. Nati kati ezze. You guys mulina principles. Musimayo omuntu abalabika bwati tokola bwino, omuntu abakola bwati tokola kino. Love biribeerawo. Kati goyina love. Ogimanyi n'ogimanya. Nyimanyi garage. Kati tolina kufiiringa kikyokoze munno like you don't even care. Okukyawa kubaawo ne tewandimwambala sinze. Simanyi Joan. Gomaliriza nga tusiibula tomanyi Joan. Simanyi Joan. Joan simumanyi. Ekiki? Sijja kulimba simumanyi. Ate bwabanga gyali nga agamba mbu anjagala. Abireke kubanze tebanneesibako bwesibi. Kale toli mwangu oli omu ku bantu abazibu bennali nsanze. Ate nga weefuula omwangu wenna weefuula ize. Kale ko baba tabuka n'omanya nti ye mutabufu. Naye ate ono munnanga akukola ebintu ng'aseka. Naye taba mwangu. Kiriza byenkugambe. Sibikkiriza. Nyimiridde wano lwa mulimo gwange kugguka ndabe ng'oyogera nonsense wo yenna. Mukazi wattu amulaba apiikinga omwe amanye ekyokukola. Kiriza sigenda kuyisanga Joan kwa Joan simumanyi. Kati biri mukumpisa. Anti gwe nkumanyi. Kale woganye. Era nganye. Tukireke. Okay. Naye ngenda kusigala nkusumbuwa. Ngenda sigala nsumbuwa. Ngenda kusigala nkujjukiza. Anti kati ate nyina right egaana. Kubeera njagaana o ignore your calls. Nze manyi bye nyino yisaamu omuntu okumulaga nti nagaana n'akivaako. I know. Kale singa temuze wakiri. Yes. Oyo mwono nyo lunaku lwange kubanga oli akutumize simumanyi nawe kugamba. Gwe tono ne do lunaku omusanyufu bwote olwokuba ovamenya mutima gwa muno. Nze njogera nseka naye mpulire nnaku kati ku mutima. Ngenaku yaki. Bye nkugambe obiganye. Dasi kubanga mfunye omukisa ku Valentine's Day nojja. Nsaze ukiga kugamba nti nkuyagala toganye. Debi ne bitungena biteeka abantu bagenda biraba. Your family members, bu girlfriend wo. It's okay. Kati ogamba oswaza. Bu girlfriend watu baloke bajje banvume, Shifah bino, bananga omusajja wa. Siri no mwagenda kuvuma. Ne Mukama. Gwe tonswaza ne. Ati bino abakazi bo betwala mbu mu abasajja temusobya. Ne bino benyini byoli mukolera tebajja biraba. Ndi serious Shifah. I love you. Wakali love you bye. Fetugenze mkwano. Tukoze kye tuyina okukola. Fogwa fetugukoze Joan olabye tutuuse. Ne mune Joan tumye bye bino yono. Agamba takumanya ate nakikolera ki. Kale bye. Naye kirowooze ku kyekugambe. Nina bingi ebyokulowoozaako ebimpu. Nyamba buyambi okirowoozeeko. Okitegeera. Nyamba buyambi. Ne kale kola bwoti. Nina bingi ebyokulowoozaako. Nsaba. Ondekereyo kahaga. Koka kamala leero ku Valentine kahaga kamala. Please. Gende wa Joan akakuwe. Joan simumanyi. Nyamba. Sigenda akakuwe. Nawe. Please. Matuve wane shoba eganye ekomaawo. Nedda. Ekomyawo ba. Kati kahaga kati kali kampe ngafaniwo. Era singa wabadde bya fani awo naye bino byakamanyira omukwano ngato omanyira mukazi mulala. Siri mumumanyira abakazi besiba nnyo ku bantu naawe. Kale nkutunulira n'olaba ngenda nkutunulira sikumala. Nsabompe ko haga. Just kahaga. Sagala kukaka kahaga just kambe. Ndi serious. What's wrong with you? Tewali. Okozesa ki? Tewali ndi Omusajja atalina kyenkozesa. Oli biki? Ndi byage. Kati weno oli mukwewuunya. Like weewuunyisa nkwewuunya okwekaza. Abantu beekaza naye. Shifah nekera kahaga. Tekisoboka. Nawe.
Hug. Nedda bambi. No. Nze Hope naawe. Tuve wano muve ku mulalo. Hope. Muve ku zolo gyantugenda. Shifah naawe. Aba. Niba neyiye mu malimi. Kale bw'oba bw'otyo bw'osazeewo. Mukubireko n'essimu. Ani? Joan. Simumanyi. Hey. Tuve wano. Shifah. Yes. Kale bye. 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 Nkwagala nnyo Naye mmwe kino mwali mukirabye. Nkwagala nnyo bantu. Beera ng'olowoozaako ku kyekugambye. Okay? Okay. Bye. Shifah. Shifah. Ffe tugenze tuveeko. Kale banaye wesigaddemu. Bagenda kuddamu kulabeko. Onandaba ku TV. Gy'obadde ondabira bulijjo. Kino mwali mukirabyeko. Se buyegaanye omukazi nti tamumanyi naye ne actual sense amumanyi ebyaddala. Amumanyi Junior tomulabye? Kati adde amanyi oba naatya. Nze nsoose ne ndowooza nti oba ayinayo kale baayagala okweka, baalimba, baabuzaabuza. Abalina. Abalina ajaga oli yadda neesibako. Naye Mukama Katonda. Tuve wano. Ekiki? Bane mweraba mikwano. Situation bweba bwe tugireeta. N'ebyo bwe biti. Waliyo omuntu akutuuyanya akatuuyo nga takuddusizza misinde oba nga takugobye kukuba oba takoze eki. N'ofuna ka pressure. Kati eno pressure kubanga neeteeka bambi ko mukyala Joan kyawulira. Humiliation. Ekiki? Bye. Tweyongereyo tugende. Junior tuve eno tugende. Oyo yabadde mwana muwala Hope Shifah Nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa